Bad Black. Relationship here, they tell me Bad Black at the moment. Same being Nakamu. We talk often, but I still have my limits because no more respect relationship. So I have my limits with her, but we're good. Yeah, we talk in terms. Omwana yanzikiriza okuddamu mulaba. So yeah, we're good. Twakoma omwana bamukugyeko nga bagambye Davina bamukugyeko takyaliwo mutwe waayo buyambi. Simanyi ensonga nange naziwulira bamunzigyeko, but of course wabeerawo omuntu wanyiiga simunenya nakozesa statement mu busungu. I think agikozesa mu busungu because tetwali mu communication naye for a long time because she cut communication with me. So omuntu wasala communication or sometimes now obulwa ekyokukola tosaswa kukera kumacha nengenda nenkonkona ewuwe eba trespass ayinza n'okunkwata. So wabanga block the communication omuntu mu time mpaka era time weyatuuka n'agijjawo blockage eyo, so we are good now. Yeah. Nengo omwana ye omulabakera n'omuwa obuyambi Davina. Ebyo tasijja byogera mu kamera naye nga kyona okumanya omwana mulaba era twogera era ngenda kubeera naye mu holiday kati basoma, so saga mutataganya kubanga elijja amanyidde okubeera abantu webagamba naye tebamanya tisi anti kangabe nkugambye true for some time nali sikikola because you're blocking communication. Yebyo nno tuka time nemukula nemwetegeera nemuva mu kwesikasika ani yali amanyi nti no Bad Black ajja kutuka time kati ng'avaayo just kuwa magezi n'addayo. Najja nayogera kwene ensonga naddayo mu bufumbo bwe. Omanyi tuyinza wasema ddi omulaba ku live? Ndudde. Bizigo bino byebyamulitanga ku live ate business ndowooza neegiramu kati yasirika. Obulamu otuuka n'okula. Mother of four. Ensi n'ogijjako emikono nze mbabuulira. Ensi nno nga tekwatikako. Olukata imunga ekyamazima wooli naye n'oga. But also this gives some kanjogera ku nsonga eno. Temusobola beera mwembi bamaanyi babiri. Kimusoga obusirise bwe ge maanyi ge. Yamanya nti yaggwa mu muguwa eddalu n'amuzaalamu omwana. Aye nga ne Kimusoga naye yaliko hyper ebiseera. Omukazi omuguwa eddalu olina bba mukkakamu owulira ng'ojjudde n'omuvuma owuliriza n'omuvuma n'akuddiza n'obeera nga atabiwulidde n'okkaka n'oga kasayiro nkivumye ate enkeera n'okya ng'olinga nga ataamuvumye n'oyogera birala. Kati kiringa kye tubaddeko mu kaama tosasula school fees ate omukazi omuleeteko amaanyi bw'akwogerako nga nawe ovaayo ng'ogamba lekerawo okunjogeraako wakola kigoba okimanyi nti ono muguwa ddalu wange. Ekisinga obukulu akuyambidde omwana wamusapootinga. Kati Kimusoga si amaliriza nga awangudde omwana we ali she's grown bamumusupportingiddeko and now he's being a dad. Anti Shiba yawanise alina concert ku Cricket Oval nulimba nga tisinna